akwagala ku kitanda. Abafumbo bano Madina Babirye ne Baswaibu Musisi abatuuze ku kyalo ky'Abazaala Namayuba mu disitulikiti y'e Mukono akawungeezi ka leero bombi balabiseko mu ofiisi y'ensonga z'amaka e Kayunga oluvannyuma lw'omukyalo okuwaabira bba obutamuwa buyambi kyokka ng'ali lubuto. Okutuuka ku mbeera ya Madina okuloopa bba kiddiridde oluvannyuma lwa Madina okutegeeza nga bwe yali yagenda mu kyalo eky'ewaabwe okulima omwaka oguwedde wabula yagenda okuwulira nti bba yali afunye omukyalo omulala ng'amutadde mu nnyumba ye ekitamusanyusa era nanone ebintu bye ne yeddira ewaabwe. Olw'okubanga yali lubuto bakkiriziganya omwami asigale ng'amuwa obuyambi nga kino yeerema okukikola. Bano ensonga zaabwe zitandise okunyeenyeetera omwami bw'ategeezezza ng'omukyala bw'atasobola kumuwa buyambi ng'ali waabwe kubanga n'okutuuka okuwasa omukyala omulala omukyala yali tatuula waka. Ajja amale ennaku bbiri atambule agende. Era alina okukola obukakafu tagenda kusegukawo. Ennaku bbiri kaato abantu bakwogerako amala myezi twali ku mbaga ne boogera waliwo omuvubuka atalina mukazi vice chairman w'abawuulu ne bansongamu bagenda okukyogera yaseka. Agamba nti okuviira ddala mu mwaka gwa 2022 omukyalo ono lwe yatandika okuvaavawo buli kiseera mbw'agenda kulima ekyamuwaliriza okuwasa mu Desemba w'omwaka oguwedde. Kati agamba nti okumuwa obuyambi alina kusooka kumukakasa nti omwana wuwe era ng'akumyewo mu maka. Kubanga nze sijja kuddaawo nsaasaanye ssente mu kkubo buli lwalwala n'ofulumya n'obawa ssente n'obapakira ne bajja n'ojjanjaba omwana n'abala okuwona tetuddayo. Agamba nti omukyalo ono n'ensonga z'omu kisenge zaali za kwegayirira nga buli kiseera amuwoleza nga bw'ali omulwadde. Nkwatako nti ye omubiri gumuluma. Kakati bw'omugumiikiriza agwemu okulumizibwa omubiri ogenda okuddamu nga ye yeepaadinze. Nga taliiwo okolaki n'obeera ku kikaliriro nga waali kakati oyo abeera mukazi wo obeera ku kikaliriro nga taliiwo n'obeera ku kikaliriro nga waali. Ng'olumu yamulimbalimba nga bw'ali mu nsonga z'ekikyala ekyalekanga omwami ono ku bunkenke. Eri kwegatta kifuba nagamba sisobola kukola ki sikola kifuba alina obulumi kyennyini akola atya yeepaadinga. Agamba siina maanyi simanyi agambye mukola ntya kikalirira anfunire ku ddagala nti eriyo lye batunda ery'amaanyi kitegeeza singa ndi musajja singa ndi mufiiru. Kyokka ye omukyala mu kwewozaako ategeezezza nga bba bwe yali asusse okumukuluusanya ne wateetaagisa. Omuntu nga tamatira kwegamba be bana abasajja ababeera n'abakazi ne mu nnimiro waaba ayagadde naaba nga ye ayagalira awo yafuna oli webenkana emize gyabwe nze siriiko. Amulumiriza okuwasawasa buli kiseera nga n'olumu ewasaako omusajja munne ng'amuyita mukazi. Nangamba okimanyi nga Ssaalongo yawasa musajja munne ne mubuuza ataatya. Nangamba baali ku masimu oli n'amukubira n'amugamba nze nkwagala simanyi nze mukazi w'ogundi bangamba onoonya omukazi. Omwami ono n'akwata ssente n'aziweereza ki omukazi. Bw'azimuweereza oli agenda otuuka ewaka kumbe ki musajja munne yasulawo naye ennaku ezo. Oluvannyuma omukyala akkiriza okudda waka kyokka nga bba alina kumuzza mu maka omukyala alimu amugobe omusajja kyagaanye. Sireyo mbeerewa nze mbeere mu muzigo oli abeere mu maka kiba kisoboka ekyo. Ate sina baana nina abaana nabazaala mu ofunewo omuteeka kati ndete nabali nabo abalina abakulu ngenda kubateekawo. Nina abaana abakulu nabazaala mu bakazi. Collins Kafeera akola ku nsonga z'amaka n'abaana e Kayunga obuzibu abutadde ku mukazi okukandaaliriza omusajja nti yamuleetedde okugwa mu ye zayita ensobi n'obutamatira. Omusajja alina ensonga ze ezesimba ezise n'okuleeta omukazi omulala ow'ekibaluwa mu nnyumba. Gwe kennyini gwolesa omukazi ate gwe kennyini gwo ojja wano okukayana. Twetaaga tusiŋŋanemu ekitiibwa baawo muwe ekitiibwa kye. Ensonga z'abaagalana bano zaakuddamu okutuulwamu ku lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. Nenduzaala omwana